kabati omugenyi omukulu mpuli ono yabadde mu masappe ate tuwatene yabadde mu masappe ge Bulaaya bwe yakomyewo nga yeripa ku kya Kabaka kakati ekibuga tukifunye wayogeddeyo ki mpulira Kabaka ye yeekubidde olutalo lwe Masaka n'afuuka yayambye Kabaka kati Kabaka ggulugulu n'abagisu bagenda bwa Kabaka kuvundama okakasa ati yayogera bakubaano mu program ewedde ne bagamba naffe tugende waani ne waffe bakifuule egundi bagenda wa Mutanda yayogera ensi n'ekankanya yayogera Butime n'akankana ate Butime baali basana mapiri kakati ebyo byonna Butime byakola omuntu nti n'ogamba Mbale nti si kibuga nga n'okuva ku independence Mbale yali agenda okubeera capital city yes yali kwenda kubeera capital city like it Mbale very much in fact it is rumored nti Miriam Gisu obate yayina ebintu bisatu byali sentimental obate ekyo for God and my country yakijja mu iri gye yasomera ennusu ya Uganda ya independence yazika akasozi keeramu ewaabwe gye bamuzaala obate wanted Mbale it is alleged oba bamiria gye baava kitaabwe gye yava oba bali bayimigula oba bali bageze nti yali ayagala Mbale efuuke capital city kati gwozo otongoza ebibuga teriiko atongozani kati oyo ayagala Masaka ne Mbale teziriiko ate in fact gundi appointment committee teyali approvinze Butime lwaki emani huli jekete tugwe tukala moja a part of Uganda ate okuba yawe ensonga kakati minisita ya local government eyinayo kala moja bantu mpulire gye bali he would have been rejected. I see. If it is a vetting committee, but a judge ruled, restricted the appointment committee to only verifying academic papers. Is it unable? I see. Kakati nkugamba nti ono Kitaka bamuwambye. Kyekikubya beti kamya era bwe bali bagala okuyisa business mu Kampala. Ono mukwano gwange ono omuvubuka gundi. Sewava yagenda mu press conference naayita mbu abavuka be naali mu bakoze opinion poll mba minister beti kamya worst performing ne bamulonda kubanga yasinze okuva wansi yetumwebaze. You don't need to include the first lady. Why? First lady is assessed by her husband. Nekukanga nti wokiwakanya ate nga kirimu first lady ekiwakanya ojja kuba kamya. Era kamya naye n'amuvinga kosi yasire. Kakati bagende mbuli obusajja ne babuwa. Mujeyo beti kamya. Are we having a coalition government that beti kamya is representing their organization? Beti kamya bamugobe mu kibiina kyabwe. Bana ababbi. Mwamukula mwena ali mwazi n'amazina. Kampala ne Kitaka baasose ne bamukozesa. Kitaka bagobye naliwo nakankana empale gwe yingini yatogenda kukola siri yewange emyaka ena naye nga tojogeddwa abasajja mwe muleke kujogebwa kukiriza kujogebwa batugamba Museveni executive director nabagamba nti nga tugenda okulonda bajja goba baasi mu Kampala ate bagobamu baasi zirina abakozi abangi very selective. I see. Not all bus companies endala zikole naye bajjamu kampuni ezirina abantu tulenda them. Nekugamba nti boda kakati what is interesting President Museveni mu speech ye bakikozemu akatabonga bwe nakolanga bakopi ekyo si kibi naye President Museveni agamba I'm going to create a fund for border people ate these people are targeting border why nti nabo sense of kitata baagala register naye ng'ekibiina ekiri ofiiso kye kino bababbe Kitaka mubi nnyo okusinga Musisi kubanga ate Musisi abamubbisanga baali banene Kitaka yeya tena batone nnyo Kitaka yeetaaga kugoba misinde buli gy'alaga ajja tusuula Kitaka yiziwase kati akaseera kano boda muzirisinge ekibiina kiki era nkugamba wano abo ba Kitaka nkugamba nze nja kulwana nabo nnyo kuba sijja kudduka ate kati amwe firimaani nabagamba naye banna omuserikale ow'amagye w'omukambwe nga Kasirye Ggwanga mukazi we n'ayendera mu nnyumba katugeze bwamugoba ava ku bwenzi kakati nze mwanfuula firi ani akuba esimu yange giteero ndeebe giteero mpulira abantu bakusiima giteero ndeebe babaddukiranga bannakale babaddukira wane era kannakalema ekyakaleese ndi nze nkyankalane sigendayo saagenzeeyo bakuyise enare mukanda nkimanyi okibagabayo sente mmeka ekizibu kya emitwalo 10 ekyo tekikyaliwo but I cannot go sayininga emitwalo 10 kuba kotuula naye ngabamawulire bakuba ebasasula abaavu mujogo obwo obwavu bwamu nakugamba a story is told of a king who plotted to kill his rival from a neighboring kingdom. He ordered the carpenters to engrave a wooden horse in which he put highly trained men inside
and he donated it to his enemy. On the outside, the wooden horse appeared, good and harmless. The recipient, king unknowingly, accepted the gift in inverted commas and placed it in his bedroom. Consequently, the soldiers broke through the wooden horse and killed the king while he was in deep slumber. The invading force went on to capture the kingdom. This is how Ugandan mafia operate. When they wanted to get money, they disguise their moves as if to be trying to solve an existing problem. They even take time writing newspapers about an issue, only to justify their intervention. During the preparations for Woko to Waka campaign 2011, Utoda, Nakasero, and Owino markets were targeted. Nebabuza, what type of people are these? Akatale ke Nakasero, batirayo n'abantu omuntu babakwate mada basajja balaba nakomo no Trajan horse kulimba limba yes ne baddira Utoda yennyini wabwero laga nti kirungi ne bagiteeka mu faction zaabwe ne beekuba kajina omulokole n'awandiika ebbaluwa president soyekeza abatakisi bezigenda bweziti tufiirwa revenue nga tebe bakikola. One of their people was masterminding tuli muwabira alisasula motoka zaffe zebakuba mpulira kale olwokulutu naye najja era ne mugundi yaliyo bwe baali bagoba Mukasamululi ku kisaawe nga bagambye nti bagenda Mukasamululi has identified a company bateke amataala naki era bagoba Mukasamululi kale olwokulutu nayingirawo bobo kabe baagala kumanya Tamale abantu abasiiga banaabwe enziro mu gavumenti ate gye bakola ekigendererwa kibakiwolede mu gavumenti mwali bo Museveni ne bwagwa baali balowooza nti be bawamba nga mukijjogomwe abatasobola kufuluma bweru intention yaabwe kusuula gavumenti bo batwale baveeyo boogere wali balabyekowa ntweya pusi social media avayo oyogere omukulembeze Tamale Mirundi nze ngenda mwataaka mpulira. Yes, you sent Mirundi ajja olabe community y'abantu. N'entwe ya pusa alagawa n'entwe ye. Nekagira kati n'obutugwako bwe kati kano kawandika mbukedde kulu yayinza okwadressinga abantu 10 nakuba abantu n'aboonoona. Nantaba ndaba facts behind the iron lady. Nantaba muwandiise ndabyafuguma tugenda kuwa wasting time. Nantaba mukwano gwo just bukwalo labiko obuliriza muwulire. No. Atewa nkugamba nti nga nekyo nkugambye nakugamba tozikkiriza naye nkugamba nga nebyo ebyagondese binnabaawo. Nantaba had witnessed shocking incidents where helpless peasants were being evicted from their bibanja without due compensation. Interestingly, I have not heard that Nantaba's confrontation with the land grabbers was self-motivated. It was driven by a concern to the public. So why did the land grabbers dread Nantaba? The answer is that the mafia gang operates with impunity, and their practice can be attributed to the following. They control politicians in particular constituencies and use money to decide who emerges as winner in elections. This helps them to hold the politician hostage, and he or she can never to raise any concern against them. Bafunye kingdoms. Abaguzi b'ettaka ababbi. Instead of compensating people badda ku market tricks. Nibaga kati mumanyi musibe oluzi lwabwe abajja okunywesako ente zaabwe oba kimu bakwate omulamuzi tabawa bail malicious damage to property. I see. Yes. Bafandinga bacandidates abataboogereko. Obuzibu bwa Nantaba bwava mu kulwanyisa babbi battaka. Bwava dda bwakwata ku babbi b'ettaka. Yes. Nenkugamba they use security organs to silence everybody. They also pocket judicial officers including district attorneys and magistrates. These judicial officers are used by mafia to imprison those who resist evictions or deny them bail in order to break their spirits. This is how the mafia operates in rural areas. The most damaging thing the mafia has done to President Museveni is that they are regarded to be NRM supporters. Whenever the president visits an area, the mafia appear to be close to him. In many cases, they happen to be chief organizers of youth functions and they even get selected to speak on people's behalf. They also influence the appointment of other DCs. Tujja kugoba wano. Gobota tukolera. Mwana wange nafunye sitole mu Mirundi Internal Security Organization. Omusajja ayina kamanda w'amajjo w'amaanyi ennyo. And the man has valuable information. Bwana bate bamusse. The man is consistent. He comes to me nenkyanonya omuntu gwe ngendo guwa kubanga olumu bambetweyingako sajja yaja nangamba mu Air Force nti enyonya president bagitwala n'ettaka nikuboneka omawano bayinza gikuba nti good
najja nembuulira brigade lwa Kitalate musajja ne mugaye kiteeke mbuwandike n'ekitwala lwa Kitalate bamukwata babaga nti mugenda bweru kusoma buli omu awandiike ne bamunywa nenga lwa Kitalate ate banaddamu okumbuulira kituufu ate oyo omusajja banaddamu okumbuulira tajja kuddamu information ne gyalina ebikuki ono omusajja alina information y'amaanyi nnyo no ekulaga ebyo byonna byebakola okuleeta bwano abo abagagga tebaliiwo wano nkubuulire abagagga tebaliiwo wano naye gwe kambabuuze political son ali upside down mwe temumumanyi let me tell you n'ogamba nti pasita eyagenze n'asabira afende muhoozi ku birthday party ya 45 years Museveni took power at 43 Obama 45 Clinton 45 mu politics any movement any noise any decision is purposeful why didn't Muhoozi celebrate 18 why now naye pastor amaze okuconductinga that important function nabeera subjected to negative publicity by a government newspaper n'ogamba tibujingo agenze asabidde Muhoozi n'aliira ku nsiko bukedde newabula bwazingiza omukuŋŋaanya wa bukedde mu kyaki nakuba omutwe n'afiira mu kyaki kubanga abadde wa Muhoozi bamafiya babuuza emyaka 45 ali ready to take over nabagamba nti mwekibi kye mukoze Muhoozi sikeya yamuyamba nnyo because he is usually monitored talina kibi kyakoze ekituufu abajozi obusikira otya sizala nga abaana weebali abajozi ntwa yapusa nga mwani abawa kubaza omusajja omu wajetokole nalinja kubattammwe ate abasiise bangi stories ziri mawulire zirina political motive why is he celebrating now at 45 kitawe yatwala wana mwesa yagenze e Masaka n'alaba bisopo Kaggwa n'awaayo ne ssente kati kayugumu bati batugambanga nti abawala bagenda bayiwa amafuta omugole agenda okutuuka ne babagalira ebweru muli bajozi bavubuka mmwe mugyeyo emituba bakube babattire wano mugyeyo otyo omutwe nti oyagala kufuga ggwanga ngojozi buli ava mu state house akwekokola buli munnayuganda alina equal right okufuga mu ggwanga esobola okubanga ebisaanyizo alina ebyaggwa mbakuba ku makya n'oluggulo naye mbakuba muteyo omuntu omuwano mulabe omulambo tulatera okumaliriza programu eno omukulembeze wenkya ono Nantaba Tamale kyotakkiriza Nantaba alinamu ensobi ez'ez'obuntu naye nkugamba wanne nkugamba nti in such a cases when the minister Nantaba saw the alleged suspect riding and trading her vehicle she ordered her security guard to fire in the air but Mugume the guard refused Nantaba reported the matter to police Kayunga who deployed officers to search for the alleged assassin however the police did not go with those who could recognize the alleged assassin the question is who would have identified because Nantaba bamuyamba ekituufu yani alibadde agamba nti ono ye mutemu era bali mukutte bali muleese ku police station for questioning identifying bali koze parade I see bamuleeta simanyi nenkugamba in such a case the suspect would be taken to the police station where Nantaba would identify the suspect amazingly this was not done. The handcuffed suspect was offloaded from the police patrol pickup and shot dead in broad daylight. One of the witnesses said she had the killer office David Sarikirimi ate muri kitu mwe batta abantu abawaluko defense. I see. Singa ina parliament yali tuyambi you cannot president akola argument nti bakitatta anybody found in possession of an item which is the monopoly of the army has joined the army voluntarily. Abaloko defense sebali abafuga ati kitwewunyisa abantu naku zino batandika complaining ani buli wamu ngalo LDU etu kasitola bwe bagenda okutta omuntu ali political local defense yemutta because they are not traceable. I see. Yes. Nemuka gundi ono musajja ali mu America ali Australia kiyingi era baga nti local defense who cannot be identified taina liko oyagala tugamba nti LDU yerekebwa mu buzannyo ono omukazi go bagamba nti muninkini wani ababuke Kaweesi ababuke dalingenda batta baleginga nti
nti namufunyisa olubuto ndi kabundo mpitawo baba mukuma tebasajja babalawa atuganda olubuto lwa mukyala wa Kaweesi lwatambala kakati laba era owaloko defense yeyakubye omusajja essasi omukuba kuuma omukazi oyo ekituufu special forces lwe yali agenda mu ddwaliro talina na bujjanjabi special gundi local defense ono sali gwa local defense si wa police wa local defense omupoliisi yasoma badira agabiga n'agatemu ne bagateeka mu local defense ge gabattira abantu talina gyokijja babijja mu gundi where they want, where you see political assassinations and murders, a local defense is who is in charge of LD? Ani ali in charge? Is part of the army. Yes. LD is part of the army. Omuntu avudde ku ssemu ayina abaserikale ne mukuba munnammwe. Mwe temulina kigambo mu buyeekera nga temwattingananga. Mpulira. Mu buyeekera mubeera n'ekigambo kyammwe. Oba magikyafu oba keyword gye mugamba nti muli baffe. Naye kwe n'ogamba nti ate avudde ku ssemu ayo ate akubye wa special forces sasi bakuuma singa kati mwatta mukazi oyo. Because you don't reason. Omukazi yagenda no director bwa Yiso ewa president. Omukazi bwatuka is smart woman timuita bado. I saw that woman been singing up a long time. Babas. She married her first husband in California. I see. Ngajabeera. Mpulira. Sitakataka ngabo mulowooza. Si wa ghetto letumanyi nti Mbabazi wa mu ghetto ayogera Olufalansa ayogera Olujamani ayogera Oluswahili ayogera Oluganda ayogera Olunyarwanda international exposure simukeso oyo situmuzanyisa kati agenda afumbirwa atya Kaweesi agenda ne kaka wa president olwatuka n'agamba nti kaka afulume obujulizi bwange sibuwa nga kaka wali atakulesi ate baba Yiso abamutwala ate ne beefuula ne bamuyimplicating mu madda. What the president decided is to protect her. I see. Kakati obujozi bwabwe bajja mutta. Batugamba for a year SFCM. Yes. Kati bategeera nti ye Museveni is a slow mover. I see. Ye ekya Kaweesi ajja kitambulira kuba nabagamba nti Museveni kasita mukola effujja eki Nigeria mu government ye mu security tayinza baleka. Kubanga naye atya one security kwaliira. Mpulira. If you want to defeat a revolutionary force him to do his early achievement. Muzanyira mu UPE mu education era nabagamba kati mizanyo giyingidde UPE oyo mujoze nnyo namugamba tebatwala first aid ne baga ministration neziri key Mbabazi yaleka tsadi mulandi manyi tayina gyalaga mpulira tayina ate ky'abantu kintu ky'abantu banje okiteekamu omuntu anoonya akalulu nga mwana muto ate owuwo kyobola abafuna contradictions the first aid directions tetujja bawasende Museveni n'abayita nga nate atoddewo naye nga nabagamba namuvumye ali ayagala okutta omukazi oyo kakati bano omukazi oyo mpulira aliko scandals nnyingi mukyala wa Kaweesi bantu baagala kumutta bamutrailinga n'emmundu ani ayagala okumutta mugambye nti omukazi nali namulaba dda ne information ye gyayina eri kuluso president ye mugezi kati odi yatolaba mama fina bambeteta bata bawo baba bamugamba nti bayali agenda kugundi emitwalo gyabiri ejja dola bajagenda giwanda president aga nti ono sindategeera basebba nesoko kuba Museveni nze nasoma akatabo ka president Museveni kyolaba nti bano abasobola yabeera mu buyeekera n'alaba abo bonna abasajja ab'amaanyi n'alaba enkwe nga beesiga ayagala kussa mukyala njuba nezizinga ti president alwadde bamuwadde obutwa ng'ate mambulugga naye olaba bwe yabuuza bata ne bagaa nti tumujje bano abakazi be bakuwadde obutwa tubatte president n'agamba mubateeke wano nfe nga balaba who has that gundi Museveni nze bwe mutunula ebintu byasinga ne Sulemaani kuba Sulemaani yali Sulemaani yali mu mulembe nga obufereje buli okusula n'omukazi omu n'agira owa munne naye bano bantu abajoze nnyo abalowooza nti okuwamba obwagavana tulina genda gatonoona buli muntu tuli mu kusiibula okutwala 5 billion mirundi tulina ate tumuteeka eno kuba tumanyi nnyo mwawonera watono amukiddemu kati nzikiriza nedda mulenzi gwenzikiriza kati ntwala ku media center kasajja gwenzikiriza nzije mu new vision nkubwatula omutwe n'ennyondo okkiriza ogendeyo kati abo Sulemaani teyabalabako Sulemaani teyalaba kasajja kalina mutima mubi tubeera kumaliza programu eno olowooza Sulemaani yalaba kasajja kalina omutima mubi nga kulubya teyaliiwo mpulira kulumya ku mulembe gwa Sulemaani teyaliiyo abantu bwekabonoona kakati ateeza ensanyuka nnyo sebuufu omugagga sebuufu musango gumusinze aguza amawulire gabukedde abagulidde be bamukuba
kati beba mukuba bwe yatonda kinene nnyo yakatta bameka businga atta buli muntu yenna yakatta bameka mugagga sebufu ate yenyigira ate yetta omukazi bamumanyi wa flying squad kakati ono gundi oyo omusajja gwe baade bataddemu omuserikale mwali obujulizi bagamba omuserikale mwali bagamba ye yali what led the judge to fidget for 3 times nga tanasoma mpulira bamukuba bwekala kasitolaba okulaga obugagga kano akesironko kano kekamazeewo obugagga bwa mbuga kekamazeewo babulairi white akasajja kalina omutima omubyako naye kajja kususulira mu faamu toyinza kujoga bantu kwenkanaawo nokozesa amawulire go okwafuwaza banno naye kasajja kagezi abaana bako tekabalagaako kuba kamanyi kajja kubaddusanga kangalo bajja kuddukira wano kalyoke kateme tumalize namama fiina mama fiina abantu bamukuba bamumalawo bamukolaki naye ye yabyereetera akuki alinnya ennyonyi agenda mubavubukavubuka ayinaki bebaze bamwanika ambasada nziki leteayenjoyi kubanga kankubuusa nabagamba nti pulezidenti wa Israel ali mu kkomera kutigatiga abawala bakola mu State House kituufu owe Singapore bw'osoma Singapore story bwe balonda Kurim yagenda ebweru yatigatiga abawala mpulira bawala why wana ababikola bali bameka but mama fina representative wachi leti hayejo yourself I see lwaki sente bwazibaleta temuzigana zo tuzirya bwazireta najja n'ensawo ye yo tujirya tukimanyi nti mama fina bakimanyi nti president yagenda gaba sente mu groups okay kakati group ya mama fina bamutekako mulanama kulanama sente kyeziba ziyitira kubanga ono tebajja mukozesa bukodyo bwabwe kulanama sente ziyitira eri zireme kuyitira eno negundi sente nyingi abazungu zebalese wano mu hubs a lot of money are you sure universities have starting hub courses bategedde kati banamba tabe balina okulya sente banamba tabokka olaba ono omusajja professor sali yakola omuteete era bamulemesa okulaba president basente zokka banamba tabanakiwala mutuwagire obutabo bwaffe obwenjawulo babumalawo kati akabanyampi katunze wekali ku street the effects of politics of the banyampi politics ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lusembedde tuli mu diplomatic service Berugogo conference room ennaku z'omwezi nga 9 tugenda mu diplomatic service omusumba Yiga Augustine saako n'omusumba Andrea Jengo bali ku diplomatic service bamukubye n'alemeddewo sajja kyuma nayiya gundi TV nazikola mu innovations bokedde azaagala buli musumba yenna ate bo tebalabika bakwata omusumba omulala bwobalemerera akasajja ako kakulubya tekalabika ne mukama waako bakwata musumba mulala mbweno TV bagigule kamba buli tekale katubalirize naye mutunulye ekintu kino nti muwanga omugezi ennyo gwe nabeeranga naye ne bamugamba nti program tugenda kuwa obukadde 10 buli mwezi program giveeko sooka owandiike nti njibuddeko musoka munne namusuula muwanga olwafuluma ebweru tewali mulimu mpulira ngate nene bamaze omuji abo bantu kati balese biliyoni bagiwadde gundi bagiwadde gundi star bagiwadde star FM ebwereze emipiira kuliko ndongo mpulira president yali asoma budget nga kuliko ndongo kulwomukaaga prime time kumacha kubeerako ndongo z'abaana diplomatic service je bande bagamba diplomatic service tujja kubeerayo muze Yohana Tamale Mirundi obutabo facts behind the Nantaba saga wekalisako how mafias victims using sexy scandals sako Yellow Times nayo magazine berawo Nantaba yanuma atafuma mu nyumba nakase saving good from it so ira kanu politics ogo baba boda mu Kampala kanu kagundi politics wabagundi bali bugambi politics wabali bugambi ko kaliwa ngira kawa bakadazi nti tuyina kwabula mu 7 n'abaana bano kali ko gambi tabajamu kubanga tabagenda na mu bantu kuba bila ddala obubbi bwabwe the effects of politics
politics of ikokaliwa abanyampi olwaliro kafuluma olwaliro wekali anti kali mu Lunyankole Lukiga mu Luganda mu Lungereza naye akolungeza ke kasoso okufuluma you fake solve the banyampi politics on the future of Museveni. I see. Okay, bwekyo tutambude abadde Albert Luswato ku producing ali mukama wa anto yakala kumala lwaki ekigambo banyampi kyabasanyudde nnyo ekigambo ekyo tujja kusooka kukiteeka mu mind tegere oba kikola mu byobufuzi ne mukulu ng'oggyeko omusumba Augustine Yiga yenze Kanka Capital mu ennaku z'omwezi nga 9 ntongera okubajjukiza ntugenda wali ku diplomatic service erugogo omwezi ogw'omunana musumba Augustine Yiga ne Pastor Andrew Jengo tulina emikutu ABS television official omukulembeze w'enkya ku ABS program giddemu ekiro saawa 4 saako n'ennaku endala bweraba. Talina bizibu byaliwandiisiza katabo kanene bwe kati. Webyo ku kisaawe.